nengadinga atuwe nagadinga nga munkubye era bwe mama gaga munkubye nonkuba mukibuga koza neswala ate kanyama wokukyalo anyama nenga mucho mulamba kumama ekyo nakyo kino ekyokuyiga baana bangi abasitukira mu bamaama baabwe naye nali kanyama naye saasobola yadde okulega mu maama yadde mumukwata nandibadde nsobola omumukwata emikono nandisobodde okukwata omuggo naye yadde okukwata omuggo saakola ki tuyige okuwane kubavubuka emikisa bali mu ekyo singa tewalaba mukisa tetwandilabye bulungi bwo kati naawe bali mu ezo yiga okuwa ku balala emikisa simanyi bulungi bwo paka nga nkuwaddemu Bobi Wine tetwanditegedde bulungi bwe singa tebamuwamu kugerako mu palamenti ni musanyufu nnyo sooka okampa najja wakuba omwana yesimukagireeta yafiirawo akati erinnya bali mu ezo Ronald Nsubuga nga ndi member parliament achikira nakawa East constituency mu parliament y'eggwanga ate era nga ndi engineer nze nkulira enguudo za Kampala twetwogerera ate era nga nze shadow minister wa Kampala okulira enguudo za Kampala kati nakalondo b'ennaku ezo sikisera ngenda kuza mwaka ndowooza weze enguudo za Kampala nga mbi nnyo era mbi nnyo nakakati tiimu yange eri mu kuinspectinga nguudo za Kampala omuntu wagamba ngayagala okumanya nti omukulu wali mwezo yazaalibwawa bali mwezo Ronald Nsubuga nzaalibwa Ntebe Nakyugo ku mwalo wali wa Mamba ndi wa Mamba wakujja wange ati nno mpe ekitiibwa ekinsaanidde Entebe Nakyugo ku mwalo gye tukubira endongo ku Kigungu eyo Kigungu ate wali eno Nakyugo wali emmeeri akameeri ako okay nzaalibwa omwami n'omukyala Nsubuga Expedito abakyaliwo maama alina emyaka 88 taata agenda kuweza 9 bonna webali bombi webali kikubireko obugalo ekyo banna amina mukama akola ebyamagero amina ejo ozaalibwa yenzaalibwa otandikirawo okusomawo nalebo ntandika okusoma mu ssomero baliyita Bugonga Girls School naye twagiyitanga St Agnes gundi yayo identity yayo teyakyuka nnyo newakubadde nti balifuula mixed erinnya lyalyo ne lisigalawo nti lyali lyabawala Bugonga Girls Primary School naye nga mu nfunze lyali St Agnes natandikira P1 ziri kilomita ndowooza nga mukaaga n'ekitundu okuva we nali mbeera nga tutambula okgenda ku ssomero distance eyo ati sooka oteberezemu omwana wa P1 ng'atambula kilomita mukaaga nga n'ekitundu ogenda ku ssomero ate twakendanga ku makya nnyo tetwakula nga tukola emirimu ewaka primary yonna twakula tukola twakeranga kusomba busa abamu ne batwala ente mugundi kulya omuddo naddala ogwo omuddo ogukyaliko ogukyaliko muliyita mutya mmwe suulwe amazzi agabeera ku amazzi agabeera era bwe batyo ne bakolaki ne bantema mu bufunze ndi sekundumu mu Lulatini bwe bagobye mu seminari bamuyita sekundumu ngalo ki ekigobya lyali ddalu mazima gagenda kutta lyali ddalu nayo lyali lingi ate nga tebeetaaga muntu mulala no tebeetaaga muntu bakusitadinga seminari bakusitadinga tebeetaaga ate atalina nnyo ddalu oyo sekibutte ate tebeetaaga waddalu nnyo kati bo balina selection yaabwe eri awo bebategeera ki kye baagala basitadinga omuntu nebagamba nti ono ajja kusobola ono tajja kusobola naye njagala okubeebaza nti banvumbula mangu ne bangoba kubanga balaba nti sijja kusobola vocation eyo kati gyendi mpulira nga ddala Katonda ampeereddeyo omukisa olwo ebyobufuzi obiyingira mu mwaka kyaki ebyobufuzi nga omanyi nti ne mu primary nali mukulembeze nsonoleko omukulembeze mu primary natandika obukulembeze bwange mu P1 nibampuba class monitor nenzijjawo natuukira mu
S6 ne bampa ekyabavubuka nagwo okulembera abavubuka luddawo nakiwogo nali sinze nalimba kulembera naye nga ndi ku lukiiko lukulembera abavubuka nali students representative akati we najja ekyambogo University ekyambogo yali polytechnic mu kiseera ekyo ate mulimu n'ekitundu ekyalo ne bampa okukulembera ekyalo Kiramba nga chairman w'Erosuwan twaliwo bibiina ebiseera ebyo twali mu bibiina era yali menta wange yali Bidandi Sali we mmala okufuuka chairman Erosuwan mu 1994 ate mu 98 ne bampa vice chairman Erositu nga nkyali muto kubanga wa chairman nafuna ndi myaka 19 akati oluvannyuma lw'emyaka ng'esatu ne bansimba oba vice chairman Erositu nga olinanga abakuvuganyanga bavuganyanga bangi waliko ba lecturers bakuba naye nga ekyo element y'ebyobufuzi wagiramu nga gwe omuntu oba we yakusipayalinga noga nti ndi ono yali mwami Bidandi Sali oyo enkola gye yakolangamu era nange gye nkozesa yawanga abantu ebiseera ate yayagala nnyo local governance mwami Bidandi Sali tatwa Bebekulu wangi yes yali member parliament waffe wano wano kumala ekiseera kinene era yakowa Bukoyi Ruhindi kwe kumudira mu ntebe ye yagamba bugamize enkoyi ekimala kimala n'abavubuka gye bali abasobola okukulembera yali alina bangi bamentalinze lwakwandi yaliwo NRM era yamudira mu ntebe n'abeera wa NRM Ruhindi mu Uganda tulinamu abantu bagaba mikabona babayinza okukola ekiro kiraga nti zibyobufuzi Bikoyi batono nnyo naye nga nze omukwabo ogenda kubanga nzijja nkola ekisanja kimu sikola kyakubiri n'owano ogenda kukola kimu nkugambye bw'otunuulira obukulembeze bwange natandika ku kyabavubuka nenkola ekisanja kimu nenzija ku chairman w'ekyalo nenkola ekisanja kimu nenzija ku vice chairman Erositu nenkola ekisanja kimu nenyingira kati awo nenfuna accident nali nva Luweero okukola gye nali nkola nga town engineer nalina emirimu ng'esatu nensala okugula digi zino ennene kati nali nvuga digi nva Luweero motoka nemba awo erigugo ng'ekina binnya zengudo zo mbadde mwogerako ng'ekuna ebinnya nenkasuka mu bbanga okukka wansi ng'okugulu kuvuddeko nina okugulu kumu awo nafaaga kuyingira waloyingidde ebikooni nga ebikooni nabikuba dda nali wakabi nnyo mu 1994 awo naye nga saakubanga byagundi nalina ne jimu Entebbe era nagirekera abavubuka nakati ekyaliyo simanyi oba ekyaliyo naye nagirekera abavubuka ebyuma byonna nembibawa yali ya body building nze nasomukwasoko okuba wa body builder ngamalawa oli mukulembeze bwa chairman awo okyalimuka 19 naliko gym instructor mu Botanical Beach Hotel eyo mu kiseera ekyayitibwanga Botanical Beach Hotel wekuumangu tekubaga nti ebiseera ebisinga omuzanyo gw'ebikolwa kyabagwalanga ogwekiyayiyayi wekuuma atya okubanga ndagala essaawa omuntu wavaamu omuntu abantu gwebegomba nedda discipline ebikonde discipline lwakubandi bano abaana babyonoonye kati balikosa kujukunya naye ebikonde discipline ate nze kusinga nazanyanga bya self defense era nja kunyumiza nabikozesako okwedefendinga nakuba bangi olwo nakuba nenjuza ekyenyi kino ekyenyi kino kikula muhukinga ekyenyi nekigwenda nga mubbi yajja kunumba waka nga amanyi alina amaanyi ali mubazi nakiwogo awo ku mwalo neggulo twamwogeddeko nabadde nakiwogo nemujukiza abantu nebagamba nti wakuba omusajja eŋŋumbi kati gyali baŋambye gyali omuzanyi w'ebikondo ebiseera ebisinga munalimu abaana obusungu bungi wekuuma otya mu campaign zo ngokuba kabiri kubanga ndaba entwala gye babatwalamu notakola bantu bikondo wekuuma otya nze mmanyi ekintu kimu nti obukulembeze buva eri Katonda once you get to know that nti Katonda yalonda omukulembeze omulungi ekyokubiri nakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi ontegera bulungi nnyo ebusungu Katonda tayagala busungu era ne woba osungu wadde bujje mangu
wetondere n'oyo gobadde osumulwalidde kiyinza okujja kyabuntu naye mangu ddala kakkana naye ate sagala kunkyogooza kubanga zikakkanye nedda nange kati nga nagambye nti ebikonde bino disipulini omuzannyo gwonna disipulini kati olina okulaba nti weefuga okuuma obusungu bwo era tambula viiro oyo yena ayagala okukusunguwaza kati ova otya enakiwogo nosaana ojja straight paka Nakawa navaayo enakiwogo wembeera mu jimu nali ngikoze mu Kitoolo era nga mukulu wange alinamu akaduuka hardware mu Kitoolo kati nakola ebintu bingi nnyo mu Kitoolo omwo nga nkola hardware nga nkola art pieces nga nkola art nga modelinga nga nina gym nga ndi gym instructor era nayambangako oluusi Kamali mu Lake Vic kiseera ekibagiranga Lake Vic hotel oba giyite Windsor hotel ng'ate ngenda nenkola nga gym instructor mu Botanical Beach hotel ali mu kiseera ekyo yali ya Mwami Mukasa kaganga nkola muyange Mwami Mukasa ate nanyambako ne Mwami Kamali waliwo gym yali esinga obulungi eya Windsor hotel opposite State House eyo yali nungi nnyo kaganga ngendayo okushapinga omubiri gwange bulungi okugutoninga bulungi nnyo kubanga balina ebyuma byali birungi akati mu kiseera ekyo nali mu vac nga ndabanga ssente azifunye nesilowooza ku byakusoma maama wange n'ava enakiwogo ku mwalo yalina akaduuka najja nambuuza ogenda ddi ku ssomero nga bannange batandise naye nga nze nkyali mu bizinesi ezo nga ndaba kasente ndandise okukafuna yajja n'emiggo ebiri nankwasaako ogwo mu mukazi mukambwe ennyo n'aŋŋamba mangu ddala ng'oli ku ssomero n'atandika okunkuba emiggo naye nga ndi kanyama ne ngaadinga ati we nagaadinganga nga munkubye era bwenkubye nankuba mu kibuga nenswalaswala ate kanyama w'okukyalo kanyama naye nga omulamba ku maama ekyo nakyo kirina ekyokuyiga baana bangi abasitukira mu bamaama baabwe naye nali kanyama naye saasobola yadde okulega mu maama yadde mumukwata nandibadde nsobola omukwata emikono nandisobodde okukwata omuggo naye yadde okukwata omuggo saakola ki kyakuyiga ennaku zino maama ayita omwana kumukangavvula omwana nakuba maama omwana natwala maama ku poliisi n'agaana okujja yes naye kakati nze nakkiriza nankuba era kubanga nali manya mbonereza lwa kirungi nenkwata ebintu byange nembisitula nengenda ekyambogo nga siitiddwa nembiteeka muki mu hall nendandika okusoma nga siweereddwa kifo wayitawo ndowooza emyezi nga 2.5 nga nfuuse n'okufuuka serebu wa university mukiseera kitali university yali Uganda Polytechnic Kyambogo naye nga nfuuse serebu era nga nze chief fresher batulondamu omuvubuka asinga okuba wakabi alabika obulungi sikulabika bulungi naye kaganga ojjumbira buli kimu kugamba buli wamu obeerawo ayitalina buli kimu ayinza akwasaganya byonna ebyo babigattagatta nenondebwa nga chief fresher era awo nensoma kati university administration envumbula yali Polytechnic mu kiseera ekyo nti waliwo omuvubuka asoma nga talina ki takkirizibwanga kusoma ne bajja okunkwata akawungeezi ne mbagamba nti nze nali ovolo yange ne mu sleeveless ne mbagamba muze okunkwata basooka kugamba nti agwe tukumanyisi eggwe tunoonya bali mu ezo naye nga ku university kugundi bampitanga boss ku campus boss kakati ne mbagamba mujja kujja mu nkwate edda nali ntiika polisi kabagate mujja kujja mu nkwate edda nenyeenya ebbeere lyange bwenti ekifuba nenkinyeenya nenkizinyisaamu ne bakola ki ne bagenda baalina omwami mwerabidde mwami yali custodian ne bakkiriza ne baddayo waayitawo akaseera nembaga mukomewo enkya nalina $3 mu nsawo mu kiseera ekyo senenga zaali nyingi
Milioni ngemu mitwala abiro nezi. Mu kiseera tuyali mitwala 45. Mitwala 45. Nira zali nyingi. Zali nyingi mu kiseera. Mwana okuba ne dola kusomero. Nalina dola bisa. Za 10 3. Nengenda nesinkana principal. Wesomero bamuyitanga mwami Lwendeire, Dr. Lwendeire. Nemugamba mbadde nsoma illegally. Mmenyi amateeka. Njagala kutandika kusoma nga private student. Nangamba nti program tena kutandika. Nze ntandika private sponsorship. Nemugamba sigenda kugivaamu mbadde nsoma nekuba dola 3 ku table. Nenga school fees zange zizo. Nangamba nti wadde osoma kale tujja ku meetinga. Nali ndi awo ne bampandikira ebbaluwa nti yazitwala. Bazitwala. Nanga badde osoma nga oli irigo naye twagala okulaba nti tukola ki tukuyingiza ogenda kusasula nga emitwalo 45 buli taamu. Ekyokubiri wonooba osomye bulungi gavumenti ejja kujja kuyamba. Nengamba no problem. Nensoma nga mu kilasi gye ndi mutulwali 13 ndowooza. Nensoma nempita bulungi nnyo. Nengenda ne mugamba nasomye bulungi. Wangamba gavumenti ejja kunyamba. Olwo maama ng'akyakuwuliza ye. Maama ampuliza ndi ku university nagenze kusoma. Akati olwo jimu yaffe. Jimu gyerekedde abavubuka. Ogitadde olwo. Nagirekera omuvubuka bamuyitanga Joseph. Era n'atandika ffe twasooka okuteeka babawunsazi okutunda babawunsa. Ku miryango gy'amakirabu. Liddo. Twatunda nga babawunsa. Mu kiseera ekyo nga tetuli bifumbi nnyo naye nga tulinawo kye tulinawo. Era nenjibalekera jimu paka kakati. Siddangamu jimu kuba nakita. Naye nagenda nga manya bayongedde mu byuma ki. Abafunamu kasente ng'abavubuka b'Entebbe ate n'okuyamba abavubuka. Yali nga mu community center otwalinga. Kakati olwo ne banzikiriza okusoma nempita bulungi nnyo. Ne bagamba nasomye bulungi gavumenti ejja ennyambe ne bagamba nti gavumenti enakukola ki sigale nga nsasula. Naye nalina ebbaluwa ne mbagamba sijja zisasula. Nensigala nga nsoma anti gavumenti yansuubiza. Bansuubiza nti gavumenti ejja kujja ennyambe singa mpita. Yali wakifuba nnyo. Era gundi eyo nga nze leadinga strikes. Bwe mbasikiriza strike kubeera tebeerawo. Nga gwakulembera. Nga nze nkulemberamu entabaalo ezo. Akati n'ogaana okusasula taamu n'ogaana okusasula si taamu emu mwaka mulamba. Akati registrar yali aganye okumpa examination card olunaku lumu. Omanyi bakubanga examination card ogenda okukola ebigezo. Muba tosasudde kumalayo tebagikuwa. Akati ne wali toyita waate. Mwami bamuyitanga mwami Sam Mulindwa. Nenyingira office ye ngenja tugenda kukola bigezo. Nensangamu abajja okukima kaadi basasudde sente babawe kaadi. Nensuka nenfulumya omu ku omu nga gwamala gwenfulumya. Mufulumya ne mufulumya oluggi. Out. Gwakumaliriza ge. Out. Nensigala munze naye nenkwata ekisumuzo nenzigalawo. Ngampa kaadi. Bagamba kyekifuba kye nalina. Kyalina kyakola n'agiwandika n'agikola n'agimpa. Naye nenkola ebigezo. Yefujo lye nalina. Naye weekuumanga otya abawala kusula okufasha kubanga abakyala baagala gisezi paaka ezo wabeekuumanga otya? Nali siri musajja mwenzi nnyo. Naye era n'abazungu bajjanga omuzungu n'ajja n'akugamba plainly. Nagenda nga mu hoteri egiye naganje nakola nga gym instructor n'ensanga y'abazungu. Ne bambuuza wawe nkolera ekyuma. Ne mwana nina ne personal gym. Kakati ne basalawo okuba nti bava ne mweri gym bajja mu yange eri personal. Ekyuma kino ekiganda. Okitegera naye nkwalika ng'abawala bangamba they wanted to feel my body. Baagala kwegatta nange bawulirize ku mubiri gwange.
naye era mu bikonde ne oba okukola bodybuilding si kirungi kwegattagatta osala wagendako mu kilabu zezo wabeerako kakimere era eyo jimu eyo omwalinga bato abo bato nnyo bayimbi ki abaaliwo ebiseera ebyo kati gundi Orlando naye ali muto kunze Empolo Orlando twasoma ffene Kasasa ate ffe twali baserebu nga tubona bafuuka serebu abayimbi abaaliwo batugambe twalanga gundi ono simanyi oba yaffe nakwezo ani yali DJ w'amaanyi twali nga ba DJ Daniel yaliwo ebiseera DJ Berry ne Daniel ng'akuba ku lido DJ Alberto twalinanga Shanks VVD twalinanga twamitanga Miles Peter Miles ate muto muganda we twamitanga ani Bamoti bebalinga Miles omoti bali batandise amoti bali banatandika amoti bali banatandika era olusi twateekateekanga nateekateeka ebivulu kati mu 6 back twateekako ebivulu etita DJ Berry kugundi si butandiko beach resort beach nekitusala banatonnya ekitusala byali amaanyi byasibagala bano byebakola bano byali bya bizibu kitegeeza gwe abayibi tobettanira nnyo asaali nnyo mugundi naye nga najjanga okulosa okubawunsinga nzijukira olunaku lumu najja ku Lido Beach omukazi w'omukumi wa Janet Museveni naneesibako ng'ayagala omusajja naŋŋamba mpozi ng'oyagala kuba amasasi era natambulirawo nenvaayo nentegeera omukazi atamidde aneesibyeko nentambula nenvaayo awo wonna mu bira byewakolanga nga toyera mukyala waka sayina nali muvubuka nga toyagala byakuwaso nali muvubuka nalina girlfriend naye nga ndi muvubuka ate nga naye mulaba time si biseera all the time kati otuvudde ku ssomero osaze wava ku ssomero tuwaddayo nakiwoga ekitegeeza wenava ku ssomero asadda nakiwoga wadda buzeere nasigala Kyambogo enkugambye nenfuuka vice chairman LC2 kakati nenfuuka kansala LC5 naye kyanfuula kansala nayagala ebyobufuzi okubitwala ku mutindo omulala olw'ebizibu ebyali birimu si mu byabufuzi naye ebyali mu ggwanga nali nvuga pikipiki nga nfunye emirimu gyalinga 3-4 nengula pikipiki zino ennene kati gye nali ngivuga nva eruwero okukola tukana Lugogo bypass ku junction emmotoka yava eri nenkuba nenkasuka mu bbanga okukakananga okugulu kwaokugulu kati awo olwokuba nti kumpi ne Naguru hospital opposite game ejola nabuuza namalawo essaawa 2 namba mudwaliro kukubo basiyambiddwa tewali ambulance nembuuza ani avunaanyizibwa ekyokubiri ebinnya ebyali mu kkubo ani avunaanyizibwa onali mudwaliro baŋŋamba abakansala okusalawo nava mudwaliro nenfuuka kansala wesimbawo n'olya nendi akalulu nga nkyali ku miggo wagira mu kibiina ki saalina kibiina nenfuuka kansala polisi mirembe gya Sebaana nze omu ku bakansala abaali abato ntegera bulungi akati awo wenamala awo otuuse ebirowoozo by'abantu era nakolera nnyo abantu bange kati wemala okufuuka kansala ngwaddako nenfuuka meeya nakola ekisanja kimu nga kansala nenkola ekisanja kimu nga meeya naye mwe nakola nze omu ku bameeya mu nsi yonna abalondebwa nga abakoze Amerika okuva mu Amerika nendonda nga emerging leader mu Africa nendonda nga meeya asinze okukola newankubadde nti nali sina budget naye nakolera abantu eggwanga lya Turkey nerinonda ng'omuntu asinga okwagala ensi ye era ne bansaba ngendeke Turkey nkyaleko Turkey n'Amerika nensaba ngendeke ne bampa trip number manya America nabuuza ambassador ki ekyanondesa nagamba we have been watching you oli musajja mukozi ebikolebwa neri babiraba eggwanga lya Turkey lyanonda ng'omuntu asinga okwagala ensi ye nebanga twagala tukotwalako Turkey
okomyewo oyigirize bannayuganda ne mala sigenda nze kange nali mukyala wange naye bamuteekako mumpe ne munnamawulire naye ne bamuteekako nengenda ne bannamawulire nengenda ne mukyala wange nengenda bye nayiga nenkomawo ne mbiteeka mu nkola wange nze naleeta skilling mu ggwanga muno yaliwo naye nga ntono skilling ne President Museveni oyo baakoppa programu yange ya skilling the girl child era bajja ewange ne ba benchmarking kisanja mwennyini ne mukyala Nakyobe kisanja oyo yajja nga benchmarking Nakyobe yali akyakola nga omuwabuzi president comptroller naye kati yavaako ndowooza takitaliko ne bajja ku division yawo n'ebifo ebyasooka okukolebwamu nze nabironda byonna okusinziira nga wozotambula ebimu ku biraga omulabe asobola okugamba nti omukulu abadde ayagala nnyo okuba nga ayagala ensi bino ebigenda mu maaso mu ggwanga obiraba birwa bingi nnyo byendaba kati nkolanga okuwamba abantu ne ku makya ga leero nkedde kukyogerako bwe mwesimbirawo mu bukulembeze bwammwe obulwalingamu emivuyo ng'essaawa ya leero emivuyo gyalingangamu emivuyo tegyalinga kati gavumenti eno egenze esereba okitegera bulungi nnyo human rights zaali kalekaleko okusinga kati naye ate zaaliko mu kiseera ekyali ekibi era nga tuvala nti ono omuvubuka yayimba nti bizzeemu mayinja okitegera bulungi nnyo nga tutunuulira Obote nti ebimu ebyakolebwa mu mirembe gya Amin n'Obote bizzeemu mwabamu temwabiraba kuba mbadde mukyali bato ne Panda gaali yaliwo kati Panda gaali ezzeewo edda bakozesanga emmotoka zino zikombe era efaananamu nga gundi drone kombe ogimanyi bakushogen kombe bye byakolanga taxi edda biri awo kibanga kigaati kira buutu bweti ebange nga eringa buutu ya Nadia kombe bye byakolanga ng'olaba kamunye n'ekyo kikombe kyalina amaaso nga meetooloovu era baabikozesanga nnyo okuwamba abantu yes zezi drone kati kwegamba twabirabako bizeemu kibi nnyo nti naddala bikola abamu tebamanyi kikyaliwo naye nzijukira mu kiseera ekyo taata wange baali bagenda muwamba naye munne n'amulabula n'adduka naye nga muwamba ye mukulu munne yalinganga muganda we bamuyitanga Mwami Kabira kati ng'obuze obuva ku kibiina kirala n'olaba nuupu eyiganyizibwa ne bali bayiganyanga UPC yayiganyanga aba DP taata wange yali wa DP ne bajja bamukukunuleyo naye nga mukumbi muganda we nga bali batta emikago yamukukunulayo kasooka gavumenti eno naye nkubuulira nti mu kuwamba Mwami Kabira yakolanga ne nayiti kulabako munoonyanga omukyala gwe bayita Mwamagala story munoonye omukyala gwe bayitanga kulabako nayiti kulabako yabeerangawo kitubulu naye ennaku ezo yabeeranga ku gundi simanyi oba yafa naye ntozakyaliyo byali kazidde nnyo naye ng'alina obuyinza yakwatanga abantu mu gavumenti eri yali mu Amin yali mu Obote naye ng'akwata abantu n'abatulugunyawo babasibangako ne bakusibako obusajja ne babusibako omusenyu guli mu kakutiya ne butulika twakula tutya kulabako naye wali mu Uganda kati baati gyali akyaliwo simanyi oba yafa ennaku zigatusiba ku gundi ku Uganda House kale nno mwenna abakola ebikolobero ebyo mumanye nti byali bibaddewo naye mwebuuze abo bali luddawa ozze owambe Edi Mutwe obudde gwenyini okyogedde nokyogera era twagagera mu ICC kubanga obudde erangiridde gwokutta omuntu gwe mutulugunya oyogedde nebyogenda omukola ontegera bulungi nnyo Human Rights Commission ekuwandikidde omute oganye omuta kyenyamiza nti ate bano babikoze bubi nnyo luli ate bakwekangako ng'oluusi tomanya kumanya akikoze naye kakati bakikola nga buli omu alaba ate omukisa gwe balina mubi nnyo nti kakati mwe bakalabirira bimwe muli kamera zammwe ziri bwe ziti
nti abantu bamanyi luli tewalingawo kamera bitono ebimanyika era abantu babimanya abantu abo babakolako nga rigimu ekyuse tetwandyagadde genda eyo twandyagadde tubeere ne transition ennungi era nkubiriza abo bonna abalowooza nti eno ensi yaabwe ensi yaffe ffenna tuyise bannaffe bulungi ekibiina tikireme kukuleetera buzibu mu bibiina byonna onalebo omulembe gwozobeera mugabakulembeza ab'enjawulo kibiina ekyo kyasinza okola kino kyo gavumenti ekinyigiriza nnyo okalekera ku Obote Amini ne Museveni sawa yalondooza ekiriwo kati ate kibi nnyo sawa ya leero kiri nyinza okugamba nti twalaba naye tetwalaba nnyo kubanga twalingawo kamera nnyo naye kakati buli ekikolebwa tukola ki tukiraba nolwokuba nti oluusi generation eno abaana abasinga obungi biri tebabirabako bayinza okubitwala nga ebiri nnomo kubanga biri tebakola ki naye buli alaba ku kiri n'alaba ne ku kino tunyigiriziddwa nnyo opposition parties zinyigiriziddwa naddala ku mulundi guno abantu bangi abattiddwa mu kalulu kokka Bobi Wine mukugiribwa kwe bata abantu abasukka 10 mu kalulu walaba wano enabisunsa waliwo emmotoka ezaali ziva Jinja Road oba mwakala bakatambi awo enabisunsa ebbanda abantu ne boogera bogezi people power bawasakira amasasi akatambi ako katambula nnyo ndoza mwakala baliko omukazi yalina olubuto lw'abaana 3 ne luyiika yes kwaliko omukazi eyafa eyakabya amaziga gwe natwala mu ddwaliro naggulu awo n'afa nga yawanika n'okuwanika emikono gyawo egundi naye ne bamukuba amasasi yali anoonya mwana we yawulira amasasi gagavuga n'anoonya omwana we n'amulengera kati ono omusirikale n'amusanga n'amugamba mukazi n'awandiika naga ndi mukunoonya mwana wange n'amusakira amasasi n'amutta amukuba ebibumba byonna mukyala Amonga akimanyi Amonga gundi ono yali wagenda bayagendayo mulaba Betty Amonga otegera bulungi yes mukazi oyo yafa otegera bulungi yagenda mu ddwaliro wano n'abalaba ne mulaga ne muwalisiti aba bonna babonyabuzi abantu abo nze nali mbajjanjaba ambule nalaba wano batuwambako abaana nalumoso ne Mati mu katale ebugoloobi otegera bulungi nnyo bajja abasirikale abamu bambadde banoonya Martin bamusanga ali mu kuzannya ki ludo waabwe tebalina kyaki bakola bali olanga abasirikale ne baduuma ne bakola ki ne badduka ne bakuba amasasi mu katale agakwata omwana Rasta wa NRM nakagana esasi lijamuli mu kivuba ne Martin bamukwata ali ava ku operation paka kakati tetumulabangako Martin ne Nalumoso abaana baabwe ffe tubaweerera ffe tuweerera abaana nenaye wazeewo omukyala yali akozesa mukyala Nalumoso azze wange abadde wange leero nja kulaga ebbaluwa mugundi mulimu ebbaluwa ekwatagana kuba Nalumoso abantu bali mu masiga nga gwe omukulembeze ze muyina ez'ekibiina omuntu zayinza okugamba nti agenda kuzifulamu essomo nga tugenda mu 2026 okusinziira ku biriwo n'ebyalo mu kalulu akaasuka 2021 nti obukumi bwabula ne bawamba abaana bali bakumuvubu ku station kati okuva ku ekyo ekyalo 2026 munnansi ayinza okumanya nti nteekateeka kye zigenda okubaawo kati number 1 tuteeseteese okusimbawo abantu ku buli kifo nga Nuupu naye nga tukyayita bannaffe bajje twegatte tulabewo tulina enkizo tubagambe tuwane mutulekerewo bwe balina enkizo tubakole ki tukole unity government era nze nalina endowooza nga nze kuba tugenda kutuula nga paati era roadmap yaffe egenda kufuluma tugenda kutuula nga paati kubanga bwe paati
tulabe engeri roadmap yaffe gyegenda okukola ki wetugenda ogimu implementingamu naye kyandibadde kikulu nnyo bannaffe baba basobodde okujja twegateko problem gye tuyina ti bannaffe abamu bali mu bufumbo bali mu bufumbo kati wotunuuliranga nkuwa UPC eri mu bufumbo ne NRM wotunanga DP eri mu bufumbo ne NRM kakati tumanya ani gwe tugenda kuyita kubanti tukola gavumenti ey'ekimemmette gavumenti eyawamu tebala tugamba nti buli kifo kyonna tupenga abantu tugenda kuteekako ojajje buzi tunegotiatinga naye buli kifo kyonna tukoze ki tugenda kuteekako era tusaba tuyina agenda yaffe tuyina poliisi zaffe ennungi zetusuubira nti tusobola okuzza Uganda engulu naddala mu transition eno gye tugendamu nti tukyusa obukulembeze okuva ku regimu emazeeko emyaka 4 ontegera bulungi nnyo tugenda kuteekawo ko ku mbeera ey'okugumiikiriza kyensabe ekyange kubanga tumanyi bannaffe bakoze ensobi nnyingi nnyo ontegera bulungi nnyo era abantu baffe banyiivu naye najja neyeetonda waliwo chance ey'okumugumiikiriza ekyera pati yaffe awo wenyini honorable omukulu Muwanga Kivumbi omubaka w'e Butambala yavaayo ennaku ezo n'agamba nti waliwo ebifo ebagenda okulangirira babisseemu abantu kyebadogezawo okwogerako eyo yonna nkugambye tuwaliwo bannaffe abatambula ne bannaffe bali ate nowo ne bannaffe abatannabakulaga nti batambula ne bannaffe bali naye ng'ate tebakyawa pate kiseera oba okitegedde bulungi akati abo bonna pate yabayise kubanga egumiikiriza tutuule beetonde waliwo tulina musango ng'omukyala Joyce Baagala yagenda talina musango mukyala Joyce Baagala namala ku NBS ennaku ezo n'ow'e Masaka akati pate nga pate era yaga akyatambula ku mateeka g'ekibiina nati kakati pate kuyise mu meeting jangu ontegera bulungi nnyo naye takyajja muki oba oluusi pate kyemulanga ontegera bulungi nnyo takyajja kuteesa ku bitwala pate mu maaso pate gamba nti waayo obuzi obuliddewa ate pate ewulira nti bataddewo ekibiina ekirala ontegera bulungi nnyo DA onfuna bulungi nnyo baguddewo ekibiina ekirala naye guddewo ekibiina nga pate temanyi njigendera ya kibiina ekyo oli mu pate eno tobeebuuzizzaako ndowooza tekiba kirungi tulina people power yandibadde nga DA akati oguddewo egundi endala people power endala kino tokyakirinamu suubi people power ba people power fenna tugatta bapate fenna yetambula n'ennuupu kakati ogulawo DA nga n'aba nnuupu tebamanyi n'aba people power tebamanyi n'ofuna membership mu ekyo ekibiina oba okyali ku mulamwa nze njagadde genderawo wokka ontegera bulungi oba okyali ku mulamwa watwebuuzizzaako ng'oggulawo DA ebigendera bya DA biruwa byakulwanyisa people power biri ki kwegamba tutambulire wamu tubula nti tubasaba bajje tutambulire wamu bajje beetonde tutambulire wamu bwe twawuliddeko nti togenda kudda wano wano ovuddewo genda kuvaawo olina gwotuludde gwogaa nti nze oyo gwe ntunuulidde gwe njawo okulekera abantu bange akati pate yaffe eri democratic njagala muntegere bulungi nnyo abandaba pate ya NUP eri democratic tulina constitution yaffe etuwa engeri ziranjawulo zetusobola okufunamu bapate beerazi mu primary zaffe era gye muvuddeko mwalabye titwabadde n'abantu kumpi 10 abaegaliza ekifo kyaki ekifo
Kawempe North naye tetwagenze mu kukuba kalulu directly nti bagende ku ground kubanga constitution yaffe tebanaba gigazetinga egenda okutondawo structures oba ntegera bulungi electoral commission ekyaganje okola ki twandibadde kati tumaze okukola structures zaffe wansi nti omuntu osobola okulondebwa wansi novaayo nga ki pate flaga bearer naye olaba tugenda tugenda kukozesa a mix of consensus otegera bulungi nnyo n'okujja ku ground okulaba nti ono ndowooza asinga Sebaggala mwabuze kakati Sebaggala yasinga bali mwezo abulamuko gundi akyamukira kakati tetunnaba kutuuka awo naye nga buli omu waddembe naali mu FDC nga yaze najoyininga gundi leero waddembe okujja okwesimba ku kifo ky'obwa Lord Mayor oba ekya omubaka wa Parliament nange nze mwennyini ndi wano ndi ku consensus ndi mu kwogerezeganya negotiation ne bannange bonna ababadde bazze okwesimbawo era omulimu ogwo gwe ndiko na kaakati ekitundutundu ekinene nakimaze bakuvuganya nze nzize enkola ekisanja eki kimu mu byafaayo ebifo by'ensigaza abiri ebi nakwesimbako waliyo osikadde kyaki ekyabwa Lord Mayor sikyogendako kyengendako otyo n'ekyobwa president ebyo byonna ate yaffe tuwa omwanda okuba ndi mu byesimba n'ekya president kinnaba kutuuka nze ŋŋamba nti era mentalinga agamba nti otuuka n'otera ku bavubuka mukulu bidandisali otegera bulungi nange eno gyenva waliyo abavubuka waliyo Basebaggala waliyo Bamufumbiro waliyo Byani waliyo Bakayongo otegera bulungi naye bali mwezo mwamidde nkifudde nga kifo kyange wano nakawa bali mwezo tazanyirwako nedda tuyige okuwana ku bavubuka emikisa bali mwezo singa tewalaba mukisa tetwandirabye bulungi bwo kati naawe bali mwezo yiga okuwa ku balala emikisa simanyi bulungi bwo paka nga nkuwaddemu Bobi Wine tetwanditegedde bulungi bwe singa tebamuwamu kugerako mu palamenti ekitegeeza bulungi nnyo mu njogerayo omukulu bidandisale omwekitiibwa nga mmene mwekitiibwa olwo tutekaawo n'ofuna obudde n'omanyisa enjiri ku bantu ku bannaffe abalala abatakkizana ababibiina byanjawulo ababeera bavumavuma nayombeddeko ne ku puroguramu emu ng'akavubuka kali mu kuvumanza naye nga kooti kanoonya kufuna linnya kubanga naye ekyo kyoyogera kyatubadde kyabonye byobufuzi bye Uganda era nagambye mu puroguramu eyo yennyini abavubuka baadde mu puroguramu banneebazizza nnyo naye abadde ku pano bwe nawadde omukisa ne ngaakantuleko naye ate n'atandika okuntyoboola era bagambye tebagenda mumuza mu puroguramu nakozesizza nenga singa naffe bwe tutyo bwe twatyoboolanga mwami bidda tetwandibadde ki kye tuli naye twatuula ne tumuwuliriza n'abamu nno nga togenda musemberera nnyo naye ngaomulabira wali abasajja balina buyinza balina amaanyi balina ekitiibwa nga tudda ne kukuba ne tulinda bidandisali amayimba ku bibejja balina ekitiibwa naye kakati olaba omwana waavuga eggaali n'agivuga mukulembeze w'omukulembeze ekitiibwa naye n'abakulembeze muwe abantu ekitiibwa tosobola kufuna kitiibwa nga gwe omukulembeze tewewadde ekitiibwa weewe ekitiibwa then n'abaana bakuwa ekitiibwa naye mwe abaana abagala okufuuka kye tuli ate mutuwe ekitiibwa paka tuzimbe generation egenda okutuddira mu egenda okubagoberera nga y'amaanyi abantu bagyegomba nga bagyegomba obusa n'ekibiina ekitiibwa
so kati 2026 mukama wakuwa nakedusukirira kwa road mayor Katonda yalonda omukulembeze nzize manyi principles za Katonda. God is my witness kino ndayira ndi musajja mulokole siva ku kifunga sitegedde nti nja kiwangula ate Katonda ndo mwana watu mwesigwa nganakuwa atandika okukubira kubo ataliku weyanga buli kimu kikuvira buvizi no amaanyi gagamba nti ate goli w'amaanyi kugira example n'okulaga nti party yaffe eri democratic sinze nasooka okwagala okyabalodi nali nkyagala era nali nkijjako nga nabamba ngambye nva kuba mmeeya ngende kuba lodi mmeeya naye mwami Erias n'atugamba nti ate ayagala ekiki ekisanja tugamba nti kale netukimuwa ekyokumeka ekyokusatu kakati era mwebaza kyakusobodde okukola sijja mutyoboola kubanga alina byakoze alina ebikoze eki nange nina byenkoze nina ebigaanyi naye ze ekindeeta mugamba nti mwami Lord Mayor mwami Erias Lukwago nti bali mwezo nga injiniya ebizibu bya Kampala ebisinga byekwanaganya ku engineering mpaka munkwate mu ggaali emyaka ebisanja 3 bazze bakulemesa n'ensi ekirabye bakulemesezza n'ekyokunaate bakulemese nkozeeko nkugambe nkozeeko nga mmeeya nga sirina na budget naye nentululanga mmeeya asinze si mu Uganda mu nsi yonna zawadi nsobola okugenda nenzikulaga oyo abadde akola nange mwami Sebaggala azimanyi otegera bulungi nnyo nzikulaga ekitegeeza nti nsobola okukola nze manye engeri gye nsobola okuzingazingamu okugasa ettaki gye nagenda nali nsase ambulance fire brigade 10 nga zijja wano nga bagenda ku training wakati w'abantu 20 ku 40 ba firefighters era mwami Kayihura na kakati ndowooza mpulira yali ansabyeko okumutrainingira abantu 10 naye nga ndi mmeeya wa division atalina na budget ombula bulungi nnyo nze bali mwezi wano nkulaga nti nina emmotoka za kasasiro wano munawa eyange ze neekulira ezange naye ate nsobola okulobinga emmotoka za kasasiro kati n'okola sina budget ebyo nsobola okubikola okugasa abantu bange wano nkulaga enguudo nti nze ndobize nezikolebwa genda ali ku Starbex olaba kaguudo ako nabagambe temulizimbawo kujjako nga mmaze okunkolere ku luguudo ne balukola luguudo luwanvu ne balukola bana negotiate nze nabo ne bagamba nti kino you negotiate kati omukulembeze osobola okugasa naye nkugirayo nti bali bakulembeze bannange balina obusobozi naye bakkiriza bana mukadde wange wekulagira nti party yaffe eri democratic egobera amateeka mwami Lubonga yasooka okwagala ekifo ky'obwa Lord Mayor yavuddewo yakkiriza nandekera mwami alagawa ye Lubonga yagenda mu centre naye waliyo naye kataabu tannabakola ki kuvuna ki kaadi ye democracy bagendagenda mu vetting sinaba kumuwulirawo agamba nti kataabu baamu kataabu naye gatajja kuneesimba kubanga nze sekulira jeno no tugobera amateeka nekya principle waba wakyetaaga principle yekubuulira ere kikyali kizibu kubuulira yagambye waba wakyo akisobola nga naasobola okutuwangulira ajje naye gwe omulabayo kiŋŋente kikyali omulabayo tekiriibwe tosobola kwewaga ekikyali kinenemu si kinenemu ngoma nnene awo nnyo dakuba naye bagamba owolaze mbwe ekifo bannamateeka basobola okukulembera mbwera lodi bakukuba bali mwezi ovuye bukubi bwa bikonde wano kyetaaga bamateeka bali mwezi mugambe engineer tetwetaaga bamateeka wano mu division enguudo tezeetaaga mateeka kasasiro teetaaga mateeka otegera bulungi nnyo twetaaga engineer kati teze ndazeeko nti n'emmotoka za kasasiro nziina nagenda nensoma kasasiro e Korea olina okwetegekera ekibuga nawulyako mbu wali olwese pulaani ya kasasiro ne basaba ssente nnyingi
ba investor nabiwulyako ngo mungangata omukulu bali nedda si kyekyo kyokka tulina ba investor neje na training yenyini naye bannabyabufuzi ba muno baagala we bafuniramu nina investor eyavaayo n'ennaku ezo yavaayo n'agamba ayagala kukola Kampala Jinja Express Highway oditegere kubo Kampala Jinja Express tugenda kubeera n'ekkubo eri express ng'olaba Entebbe Express Highway nga liyita wano emabega wano muwange ligende paka Jinja naye bajja babasaba ssente empitirivu nnyo n'okulaba obulabi president ssente empitirivu nnyo neebaza Katonda kavuddeko neebaza Katonda tiwena kubidde minisita wa wakfu naŋŋamba nti ejjeno Katumba kubanga programu najoogerako ku TV nga injiniya ne mbagamba tufiirwa ssente empitirivu nnyo mu jjaamu n'oba ng'ova Ejjinja njogera nno nga injiniya n'omala essaawa 4 okutuuka e Kampala ng'owandimaze essaawa emu kitundu kale kino nnyo zibeere 2 tufiirwa essaawa mu Uganda wano naddala Kampala emitwalo 24 njogera nga injiniya buli ssaawa buli lunaku tufiirwa essaawa gwe wandibadde okolamu emirimu olw'okuba ndi okimaze mu jjaamu essaawa emitwalo 24 eno lipooti ya kampani bagiyita Colas ya UK njogera nga injiniya gibalirwamu trillioni 10 omwaka ze tuviira mu jjaamu productive time gyewandibadde okozesa ebintu ebyamakulu okuinterviewinga minisita okuinterviewinga nange ndi shadow minister n'ozimala mu jjaamu okuba enakawa paka emutungu ezo ze tufiirwa naye nkugamba bainvesita gye bali bangi abaagala okulaba nti bakola oluguudo olwa Kampala Jinja Express Highway babalemesezza naye neebaza nti onakubidde Katumba wamala naŋŋamba nono investor mutwala amusinkane naye naŋŋamba nti basayinize contract oluguudo olutandika mu July so njagala okukubiriza abo babadde era naŋŋamba nti buli muntu yenna abadde abanja okumukompesetinga mwe bassebaggalamu abalina ploti eno bagenda kikolako mu bwangu nga ne contract zenatandika teri n'omu agenda kukola luguudo nga tebanabasasula ekyo owekitiibwa Katumba wamala yakiŋŋambye kati nzijja ku bukugu ojjanga munnamateeka aweereddwako emyaka meka ebisanja 3 akyakoze akikoze twagala omwebaza olwekyo niga twagalako injiniya ate era neebaza Katonda naye akkiriza nti ndi mukozi bwe twali tunoonya ekifo ky'obwani agenda okuwulira enguudo mu Kampala naye mwennyini oluvannyuma yakkiriza n'agamba katutwe ebbali mu ezo y'omu ku bantu bentwala mu nguudo nze chairman wa kikuko enguudo Idi atuulako bamemba ba parliament bonna batuulako nze ntuulako meya zibonna batuulako lord meya atuulako abo bonna nze mbakulira mu kikwatagana n'enguudo kati mu Kampala kati wabanga yampa ekyo ate nze gamba nti kisobola naakulekera nsabike ate sagala contendinga nabanafu kiraga maanyi ga Katonda oyagala ajje kati olalebo singa ekibiina ekikuwa kaadi olajja independent ati kakati ekibiina kigamba nti lwaki wadde Sebaggala bampe Sebaggala tajja just in case mwenye byofuzo nzuko Sebaggala ali wano ne bujja kucha nagamba kangende wali mukama wange tolaba olutaka yagenze kusegona akati webale nnyo olukaga yagenze kusegona Segona yogerezeganya nani ne walukaga bakani omwalekere munne nze wane wange nasobodde okwogera ne mulya nnyama omuyita mutono yazze machi mulya nnyama omuyita mutono munene ne fera kyatukoledde waffe mani naye si mutono meya mulamba nayogerezeganya ne chairman Nyanzi abadde mutono awo yo badde omuwangula mutono chairman Nyanzi si mutono era mukama wange muki
mukama nandi badde ntangu sijja kwogerezegana mukama wekugambira nti democracy bwetu bwekola ngena avaawo nakkiriza nandekera mwami Lubongoya mukama wange nnyo ye democracy asinza omumanyirivu muki mpate mukama wange nati wekugambidde ate oli anasobola atya kati ate n'oyo olete n'omwami Lubongoya n'oyo kati n'oyo ate asobola atya nga ne mukama wange yakkiriza nti bali mweza wa n'omukulu president nga akwatiddemu awo manyi tekinike zaffe nkadde akati abadanjigiriza bukodyo bupya ngeri yokkasukamu obwabavubuka so kati 2026 tusaba Busayi Mutonzi kulaba nga tusa tuli balamu naye akalulu k'omu Kampala awo honorable nga bakabba ayitako mu kibuga ng'oli nange nze yagala mwaba social media mutambuleko nange muwulirize ensi kyegamba nga bakabba nze ndi mukumi wa kalulu ndi mukumi wa kalulu ate Katonda nno mwana kankuwakaama Katonda ng'alonze Katonda asobola n'okugjawo oli Katonda muveeko era nze nzikirizigana ne Katonda kyonna kyaba akoze eki kyaba akoze naye mmanyi nti najja mmaze mwebuuzaako nagenda ku lusozi nebuuza Katonda wano nveewo wanga wano wadde mata nkozeewo genda obuuza kuoyo yenna yesimbyewo owangulani nawangula mwami Ruhindi ne Kabaziguke yaliko n'obakuba ekyo nembakuba nebagenda nafuna obululu bonna ngo bagasi tebawoza hafu yange wegatta ddi ku Nuupu nagyegattako akati nze nasooka okulabira ddala mwami Kyagulanyi nti alimu ensa nga bamuleeta kuki wa MP era nali meeya wano nakolera nnyo Dr. Kizza Besigye nga ndi wa Social Democratic Party ne Ssebaggala oyo wansi wa mwami Mabiki era oyo yanyingiza Social Democratic Party Ssebaggala nze nali nemedde mu independent kubanga sisosola era ekyandeeta nkugambye accident yandeeta najja n'ekigendererwa sijja kubanga number 1 omusala gwa Lord Mayor mutono nnyo kugwe MP n'ekitiibwa kitono Lord Mayor afuse tumukola sijja kuzogera nyenze kugamba nti ntono honorable okolera abantu akati mba ku kifo kyembadde nnina nga kiri kiriya ekyo bwa parliament nga wandibadde wabulawo n'ajja okunesimbako nakifuna sente empitirivu wano wamuzifuna honorable nga oba mubbi n'ekikumi ng'okikwata nakyo aga Katonda muggulu omuntu gwe nsobola gammanyi obulungi bamuyita Ssebaggala omwana oyo lumu naliko n'abantu ne bagala okumpa enguzi ali babuulira naye nga bentabula nabo tebalina ssente nebagamba naye bali mwezi waki otulemesa kwata ekikulu bakikutte saaga Katonda muggulu